Poliisi Yebiduka Elabudde abantu abagenda ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe okuteekateeka engendo zaabwe ng'obudde bukyali basobole okutuuka mu budde nga tebataataaganyiziddwa ntambula z'abakungu abajja mu lukuŋŋaana lw'abasipiika b'amawanga agaliko amatwale ga Bungereza abatandise okutuuka kuno. Olukuŋŋaana luno lutandise lwaleero mu butongole ku hoteero ya Speak Resort e Munyonyo era nga lwakomekerezebwa ku Lwomukaaga luno. Poliisi Yebiduka egambye nti wajja kubaawo okutaataaganyizibwamu mu by'entambula naddala ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe ne ku luguudo olw'Entebbe lwonna okusobozesa abakungu abajja mu lukuŋŋaana luno okutambula obulungi. Omwogezi wa poliisi Yebiduka mu ggwanga Michael Kananura asabye abantu naddala abalina eŋŋendo nga bagenda kuyitira ku kisawe ky'ennyonyi Entebbe nti beeteeketeeke nga bukyali beewala okutaataaganyizibwamu n'okufuna obuzibu n'okufuna enkaayana ne poliisi. Kananura era asabye abantu okubeera abagumiikiriza n'okugondera amateeka ga poliisi Yebiduka ku nguudo aganaabaweebwa okusobozesa olukuŋŋaana lw'abasipiika luno okugwa obulungi. Bw'atyo era agambye nti bajja kubuulira eggwanga lino enteekateeka ze balina eri enkuŋŋaana endala ezijja mu maaso okuli olwa Nana Land Movement Naamu n'olwa G77 plus China nazo ezigenda okuleeta abakungu abawerako wano mu Uganda. Gavumenti ya Uganda etadde obuwumbi bw'ensimbi 796 mu mbalirira y'eggwanga ekyali mu bubage ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025 nga zaakuweebwa ekitongole ekirabirira ekibuga Kampala ekya KCCA okukola enguudo z'ekibuga Kampala n'emiriraano. Ensimbi zino zeeyongedde okuva ku buwumbi bw'ensimbi 162 ekitongole kino ze kyafuna mu mwaka gw'ebyensimbi guno 2023-2024. Ebibalo by'ekitongole kya KCCA biraga nti ekibuga Kampala kirimu kilomita z'enguudo 2,110 wabula ku zo kilomita 5 zezokka ezirina koolaasi. Mu mbalirira y'eggwanga ekyali mu bubage ey'omwaka ogujja 2024-2025 gavumenti erambise nti obuwumbi 796 zigenda mu by'enguudo ez'ekibuga Kampala okuddaabirizibwa. Enteekateeka y'okuddaabiriza enguudo z'ekibuga ezingiramu n'enguudo z'ebibuga ebiriraanye Kampala okuli Wakisompigi ne Mukono nga zaakukolebwa okuva mu bbanka y'ensi yonna ne mu African Development Bank. Kinajjukirwa nti wakyaliwo okugulana wakati wa Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago n'oludda olw'ekikugu ne baminisita ku nsimbi empitirivu esaasaanyizibwa ku buli kilomita y'oluguudo ekolebwa mu kibuga Kampala. Alipoota eyakolebwa Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago omwaka oguwedde 2023 yalaga nti buli kilomita y'oluguudo abakulu mu KCCA bagisaasaanyizaako obuwumbi 10 ye n'ategeeza nti ensimbi zino mpitirivu nnyo era za kudiibuuda bw'ogeraageranya n'omutindo ogw'enguudo ezikolebwa mu Kampala. Abakulembeze ba munisipaali y'e Mukono batongozza ekyuma ekigenda okwongera omutindo ku kasasiro atavunda omuli obuveera plastic n'ebirala ng'omukaga weefube w'okutaasa obutonde n'okukuuma ekibuga nga kiyonjo. Bano okuli omubaka wa gavumenti mu kibuga Mukono Roda Twititwe Kagaaga wamu ne meeya owa kibuga ky'e Mukono Elisa Mukasankoyoyo n'amyuka Town Clerk w'e Mukono Magirani Boyera n'abakulembeze abalala basinzidde ku kitebe kya munisipaali y'e Mukono nga batuuse ekyuma kino ne bategeeza nti babadde basoomoozebwa nnyo olw'akasasiro ekika kino naye kati basuubira nti waakukendeera n'ebitundu 8 ku buli 100. Meeya Elisa Mukasankoyoyo ategeeza nti ekyuma kino kibaweereddwa ekitongole ky'amawanga magatte eky'ebyenkulaakulana okwongera okutumbula endabika y'ekibuga Mukono. United Nations Development Program etujjuukiridde nga Mukono Municipal Council n'etuwa ekyuma kino ekyene kyemulaba ekigenda okutuyamba okwawula kasasiro bwe tugenda okutwalanga ekkolo ku garbage plant yaffe nga tumwawulamu kasasiro avunda n'atavunda nga omu tumukolamu ebijimusa ebirala omukka ogufumba. So tubawo essuubi nti nga nze ne divisions Goma ne Central Division zituta obuvunaanyizibwa okunganya kasasiro gumuteeka mu bifo ebyenjawulo tumutwale Goma katufunye ekyuma ekigenda okutuyamba nga municipality twegatte ku municipality endala. Ate yombaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono mu kibuga Mukono Roda Twitwe Kagaaga yeebazza gavumenti n'ekitongole kino olw'okusoosowaza munisipaali eno okubeera emu ku ezo ezisookedde ddala okufuna ekyuma kino ekirongoosa kasasiro n'okumwongerako omutindo.
Yamyuka Town Clerk wa Municipal eno Makirani Luboyera agambye nti ekyuma kino kigenda kubayamba nnyo okwongera ku byenfuna bya municipal olw'ebintu eby'omugaso ebigenda okukolwa mu kasasiro abadde bafuukidde ekizibu. We collecting a garbage tujja kola kye tuyita sorting. We shall be sorting the garbage nga tujjamu plastics ezitavunda kubanga zonoona environment. Bakireese okulaba nti environment yaffe ebintu ebiringa plastics ebitavunda tusobola okubijjamu other products ate ze tusobola okutunda okulaba nti twongerako income ya municipality n'okulaba nti tusobola okutunda ebintu ebyo oba okusalawo nga municipality bweneebeesazeewo n'okuwa abantu abo abateesobola. So n'olw'ensonga eyo ejja kuba etuyamba nnyo nti plastics zino ezinaaba zitabanga tezisobola kuvunda tujja kuba tusobola zifunamu products endala machine nebanga esobola zikuba ne tusobola okubeera nga tufunamu incomes. Tugenda funamu ebidomola tufunemu ebikopo tufunemu ebintu bingi nnyo byonna materials zonna eza plastics. Abatuuze ku kyalo Kireku mu Town Council ey'ekikyusa mu district y'e Luweero baguddemu ensisi amasannyalaze be gakubye mutuuze munnaabwe n'afiirawo mbulaga. Omusasi waffe Consolata Taaka kaatuwa ebisingawo. Okusinziira ku muduumizi wa poliisi mu district y'e Luweero John Ojokuna agamba nti Betty Nampijja kati omugenzi abadde atemera mu gy'obukulu 26 ng'abadde mutuuze ku kyalo Kireku ekisangibwa ekikyusa mu district y'e Luweero. Kigambibwa nti omugenzi yagula TV ye ku lusooka omwaka wabula ng'asula kumpi nnyo n'ebikondo by'amasannyalaze era bwe yateekayo ka antena ke kafune sigino kaali kaliraanye nnyo ne waya z'amasannyalaze. Kigambibwa nti amasannyalaze okuva ku bikondo bino gasise antena era ne gayitamu paka mu TV empya ne gagiviirako ne sigino okukyankalana. Nampijja yakubidde abakugu mu by'amasannyalaze wabula nga bulijjo baaluddeyo era omugenzi obugumiikiriza ne bumuggwako n'asalawo okubyekolerako okukakana nga amasannyalaze gamuyiseemu ne gamwokya era bba eyabadde yeetooloddemu agenza okudda nga kabiitewe zembuyaga ezikunta. Poliisi eyitiddwa bukubirire omulambo n'egujjawo n'egutwala mu ddwaliro ekkulu e Luweero okwongera okwekebejjebwa era n'abaawumema amasannyalaze bagaggyeko embeera esookedde mu nteeko. Omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Luweero Jokuna alabudde bannaluweero okwewala okukola ebintu bye batalinaamu bukugu naddala ebyo ebyandibaviirako okufiirwa obulamu bwabwe. Ku Lwakinaana 8 Katonyeza 8 CBS FM Radio y'Obujjajja Zettaka Consolata ndi Luweero. Ebweru w'eggwanga wazzeewo emiranga n'ebiwoobe gibadde miranga na biwoobe mu kibuga mu nsi ya Irani bwe kikakasiddwa nti abantu 50 battiddwa mu bbomu ezannabasasaana ezikubiddwa era ne zibwatukira okumpi n'amalaalo ag'omulwanyi nnamige owa Irani kati omugenzi Qasim Soleiman ku mikolo egy'okujjukiranga bwe giweze emyaka 4 bukyanga atemulwa. Amawulire agafulumiziddwa omukutu gwa gavumenti ogw'amawulire oguyitibwa IRIB galaze nti abantu 6 nabo bakoseddwa ebitagambika mu kubwatuka kwa bbomu zino ezikubiddwa mu bantu abadde batambula okumpi n'omuzikiti ogwa Saheb al-Zaman mu kibuga ekya Kelman. Omukutu guno gutegeezezza nti amyuka gavana w'ekibuga Kelman yalangiridde nti obutujju bukoleddwa ku bantu abadde bagenza okujjukira omwagalo w'abangi omulwanyi nnamige Qasim Soleiman eyattibwa era ng'ono yali muduumizi w'abakwatamundu aba Iranian Revolutionary Guards bamutaseka. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'Obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga tunaddingana edda.